Ng'eyaliko sipiika wa Buganda Nelson Kawalya kyajjaziikibwa mu Desemba omwaka oguwedde zirobwe ku kijja ekyokubiri olw'endo oluyita ku ttaka eziri ku kijja ekisooka ekisangibwa ekiwenda Wakiso. Abaali basenda nga tannaba kuziikibwa bakumyewo ne basenda. Nga bakulembeddwamu wa famire ya Ssepuuya Daniel Kawalya ng'Onadi Musweta, Berisa Musoke okuli Jjajja Nakalanzi ne Mukasa Joseph Ssalongo be bamutumye abeerewo nga tractor zisenda. Jjajja vaayo! Wabula omu ku bafamire abeera ku kijja Jjajja Nalugo Truth Nsenene olulabye tractor n'akuba enduulu ng'ayagala abantu bamuyambe kyokka tewali adduukiridde. Ate bazze olutalo ndulwanyi bombo bano bwe bazze Mavin n'ayagala nsikeyo vaayo tractor konze sijja kuvaayo ba tractor ninye munaziika. Nalugoti agambye nti jjajjaabwe Musoke yaleeta Andereya Kawalya taata wa Ssepuuya ku ttaka lino n'amukakasa nti wa kika ne bazaala omwana Ssepuuya n'abalala n'abawa ettaka n'abakkiriza okuzimbako ennyumba. Kwegamba senga Monica abajja okujjanjaba eggulu Ssepuuya yajjira ku mugongo nga wa mwaka nga 10 kati be beefuula bannannyini. Nalugoti agamba nti waliwo abalina ensaalwa ku ttaka ery'ekiwenda eryasigalira awali ekijja nga we wava obuzibu. Waliwo abaana b'erisa abamu kiwenda ono abalumanga jjoto lwaki ffe yatuwa eno n'eri. Agambye nti omugenzi Kawalya bwe yalaba nga waliwo obutakkaanya mu famire yakyusa ekiraamo kye n'abuulira mukulu we baleme kumuziika okuba abaagula ettaka bayinza okumusenda. Kyusa ku lasitimenti n'agamba mukyala we nze bwe nfanga baziikanga ne antiro mu galanda waffe naye yakimugamba. Ye Ssepuuya ategeeza nti abaddewo ettaka okulikwasa Abachina abaagulawo basobole okukolerawo kuba bakkaanya batunde basobole okufuna ekyapa mu kifo ekyasigalira. Era nkakasa nti kino ekikoleddwa lwakwa nti kiryabiddwa bwe kiti naye nga mazima. Ensonga za kutereeza byapa famire be n'ebintu nga bituufu. Ayogedde ku mbeereza z'ettaka lino. Ettaka lino si lya Kawalya nga Kawalya. Ttaka lya famire. Era nga Kawalya alina waavunaanyizibwa yiika 10 eziragibwa eza jjajjaffe Erisa eza taata we ezo teri azikwatako. Justin Nakalanzi administrator wa famire ya Yokaana Byuma agambye nti bakkaanya n'omugenzi Kawalya nga tannafa bafunire ekyapa era ne batwala omugabo gwabwe. Kati ne tuwa abavubuka abo okujjayo ekyapa ekyo naye nga tetulina cash ne tubawaako ku mugabo ku ttaka eryo olw'omulimu ogwo gwe baakola. Mukasa Joseph Erisa Ssalongo agamba nti ye nga administrator bakkaanya okuwa Kasozi Stewart ettaka n'abayamba okubakolera ku kyapa kya famire era tebamuyinaako buzibu. Bakolera omulimu nga bonoga nti bulooka akuleetedde omuguliza agamba nti ku mitwalo 60 Kasozi agamba bakola ku nsonga z'okufunira famire ekyapa era bakkaanya bulungi nga balina empapula ze baateekako emikono era guno gwe mugabo gwabwe. Kubanga ebyapa bino byali ku MRV bwe batuwa omulimo ne batugamba ettaka lyabwe lino kuliko ekaze 10 za muganda waabwe ziiziri wali Kawalya. Era zo ne batugamba tetuzikwatako ekazi 10 ziri awo waggulu. Ne batugamba tukole ku zino 37. Ne tukola omulimo ekyapa kyabwe ne tukijjayo ne tukibatwalira. Ne batuwaako omugabo ogwaffe ogwatuweebwa ekazi 9. Ne tuzisalako era ne tuziguza omuntu ffe ne tukivaamu. Ku nsonga y'okusenda ettaka nga Kawalya yakafa agamba nti tebaakigenderera baakirina mu nteekateeka zaabwe. Abantu abo baali bamaze okutegeregana n'owaggreda nga bamaze n'omusasula ng'alina okukeera okusenda ettaka. Ekyembi ow'ekitiibwa Nelson Kawalya ekiro n'afa. Ensonga zino zaayingiramu RDC Wakiso Justin Mbabazi ayimiriza okusenda okutuusa nga ensonga zigonjoddwa. Anadde wano ku ttaka lino ng'asaalimbirako akwatibwe embagirawo avunaanibwa. Bulega Steven yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.